Luke Ekibabu, Mayor wa Chenga Town Council, ali wansi wa National Unity Platform, ekulembera President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nambudde buno nebaza Katonda okubeera nga yansobozesezza okubeera nga mpangula kaadi. Nebaza Katonda nnyo n'obulamu bwange bwonna. Mukama weebale nnyo kukinkolera. Nze naweereddwa kaadi oba flag ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East mu lukiiko olukulu ssetteeserezo olw'eggwanga Parliament ya Uganda. Nebaza akakiiko k'okulonda olw'omulimu gwe kakoze n'amaanyi n'amagezi, ate era nebaza abalonzi ku ground era nabo basobodde okuteekamu obwesige ne bagamba nti gw'osaanidde gw'olina otutwala mu Busiro empya. Ate era nebaza abantu mwenna abazze bansabira. Nebaza be mbadde nvuganya nabo mwenna. Sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera, naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye. Nange nzikiriza nti bino bye biro byange, wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nzize nkyogera bulunye nti bwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye. Nammwe baganda bange abatagifunye, nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso, wabula nabasinze omukisa oba oli awo n'obuwagizi. Era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo bisobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency, tusobole okugitwala mu maaso. Njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president, yabba noonyaako kinoomu twogeremu tulabe bwe tutwala ekitundu kyaffe mu maaso ate tuleme kutematema mu bululu. Nkakasa nti nno ffenna ababadde mu vetting process tuli basajja bakulu ababadde basaanira okuweebwa kaadi, naye mba nagifunye omu ate ngeri erina kufunibwa muntu omu, nja kubasaba tukwatagane tutambulire wamu. Ekyo Mukama nsaba buli omu amuwo okwefumiitiriza okungi ennyo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga tutwala pulezidenti waffe mu ntebe nga bwe yagambye nti ng'atwala Uganda empya, a new Uganda now, as the president is taking Uganda in a new Uganda now. I'm also going to be taking the voters of Busiro East constituency in a new Busiro East now. So tetukyalinayo obudde bw'ogamba nti tomorrow but one next year wabula kyemulina okumanya nti twetaaga Busiro empya olwaleero, twetaaga Uganda empya olwaleero. So mbaagala nnyo, mwebalire ddala, Katonda abankuumire, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.